Mwebase abagala abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaliriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku ddagala ery'obwagazi eri abakyala. Abakyala abasinga tetulina bwagazi olw'ensonga ezimu oba endala. Lwaki? Family planning, hormone imbalance, stress, oluusi abakyala tebakyalina bwagazi because tokyalina laavu eri omwami wo, naye laavu eno tusobola ogyogerako mu ngeri endala. So bwe naddala omukyala singa nga family ye tetaaganya embeera y'okuba ntolina bwagazi, tugenda kwogera ku ddagala ly'osobola okukozesa okubeera ng'ozza obwagazi mu kisenge kyammwe. Okwepimpina tekunyuma, okwegatta tekunyuma, ng'ebintu bino tebiri mu kwagala. Gwe just imagine ng'olya emmere gy'otayagala, how do you feel? Like olya buli kubanga enjala ekuluma, olya buli kubanga olina okulya, naye ekintu ng'okyagala nga baakufumbidde emmere gy'osinga okwagala ng'olina obwagazi okugirya ekuwoomera ne weeba tewooma. Bakanyaga naye awoomerwamu biki ebyo nga gw'owulira osolobeza. So abakyala tulina okwerabirira oba tulina okwejjanjaba kantitwale bwe tutyo. Cause ebiseera ebisinga tetufaayo. Abasiina bwagazi. You know, it's not about omusajja naye yeetaaga akuzina alabe nti byaliko byoliko, alabe nti naawe mukikolwa mwoli, alabe nti naawe onyumirwa era owoomerwa. Kimuwa amaanyi okunoonyaayo obukodyo obupya, kimuwa amaanyi okwongeramu amaanyi mu byakola. Naye buli omuntu wabeera nga yeefunugula nga gw'oliawo otunula butunuzi kubanga munnange ndi ku famire esiina bwagazi, kimumalamu amaanyi. Eddagala erisooka bwe butula bukatunkuma. Osobola okukozesa katunkuma oyo okuleeta obwagazi mu maka gammwe. Newaba musajja nga talina bwagazi, omufumbira katunkuma oyo omuteera ku mmere n'omujulira nga bw'olaba, instead of omuwa ka greens n'omuteera katunkuma ebbali amunyiga n'amulyanga bw'ali. Oyo katunkuma ddagala ly'amaanyi nnyo eri omusajja oba omukyala talina bwagazi, liba likola ku sayidi zombi. So osobola okulya ate n'omwami wo n'omuwaako. Eddagala eddala erireeta obwagazi mu bakyala bikoola byaki? Bikoola bya muwogo. Ebikoola bya muwogo nno binedda baabifumbanga ng'enva. Bayiza bwe ne mu kyalo ennaku zino wali ababifumba ne babirya ng'enva. Kyobola amaka g'edda gaawangaalanga myaka 5, myaka 8 ng'omukazi akyalina ebbaba kyeyagala. Kubanga obwagazi bwabeerangawo mu maka, omusajja akukwatako n'owulira nga wenna otobye, wenna osubbaladde kubanga oyagala. So baafumbanga ebikoola ng'ebyo ne babirya ng'enva, which is so hard to find mu kibuga nga waliyo abifumba. Oba olaba ne mu kyalo tebakyabirya abamu, naye nga baabiryanga. So okwata ebikoola ebyo n'obisibira ku mmere n'obimaamirako akannyo n'obiryanga alya greens. Oyinza oteekamu akannyo oba obutateekamu, kiri gy'oli. Oba osobola obikwata katugambe nga toyagala bisibira ku mmere n'obisalaasala nga bwe tusalaasala nakati n'obifumba. Preferable oyinza osala ebinene ebitini ky'osinga okwagala oba engeri gy'osalamu greens bo. N'obifumba naye ng'ofumba akaboyiro nga si bisiike, n'omamiramu omunnyo, n'omala okufumba wali emmere yo n'oteeka ebbali bw'oti. Osobola n'obbi introducing ewaka, yadde n'abaana obawa ne balya tebirina buzibu. Biri nutritious era bisobola okuzimba omubiri gw'omwana. So tobiraliikira nti ate omwana ng'ow'obulenzi bw'abiri oba omwana ow'obuwala taafune bwagazi. Bikola ku mubiri gw'omuntu accordingly ku age ye. Tikati oli aba mwana muto ebyo bwagazi aba byenoonyaako ki? Okitegeere no si magic potion. So osobola okufumba n'abaana ewaka n'ojjula emmere n'oteeka ku mmere yo n'oteeka ku y'omusajja ne mulya. Biba bijja kuleeta obwagazi mu maka gammwe. Ne babiryanga greens instead of okulya bino bimutagenda kubeera nga mufunamu. Then n'ekirala kye tusobola okukozesa, tukozesa ekimankulata. Ekimankulata kino nali nkisomesezaako ku ddagala ly'amazzi, naye munaye kireeta n'obwagazi. Osobola okkikwata n'okiyenga. Bw'omala okiyenga bulungi nnyo n'okitawaaza. Ate ekimankulata kirungi. Nti lwaki kirungi? Kifunza bw'oba okitawaaziza. Kifunza ate kisobola n'okuwa obwagazi. Ate bw'okinywa ne kikola amazzi. Kwegamba kikola ebintu bisatu omulundi gumu. Ofuna obwagazi, ofuna amazzi, ate nga n'emmana ekoze eki? Efunze nga tuli mu buntu guli bakyala mwefeeko. Evidiyo ejja kuba ndala ng'asomesa ku ddagala erifunza lyokka nga ndikombayininze wamu lyonna lye mmanyi. So osobola okukozesa ku kimankulata ekyo, kikwate kiyenge bulungi, mala okiyenga, kitawaazeeko, kijja kuyambako ku nsonga y'okubeera nga tolina bwagazi. Oba ate bayiza oba okiyenga, osobola kiyenga mu mazzi agali lukewarm, like tegannyogoga, tegookya. Lwaki mbagamba mu kiyenge mwaga amazzi? Sometimes ebikoola bino bibaako bu bacteria oba obuwuka obubeerako. Kati okubutta oba ojja kwetaaga amazzi agabugumamuko okubeera ng'obutta. Ate tosobola kutawaaza n'amazzi gabuguma wansi, si kirungi. Kati twetaaga just mazzi nga tegookya ate tegannyogoga.
galimu ekibuguumirizi kitini. Then bw'oba ogambye kulifumba era osobola okukwata n'ofumba n'onywako, ojja kufuna obwagazi ate ojja kufuna amazzi wansi eyo. N'ekyaki osobola okukozesa okubeera ng'ofuna obwagazi nga ggwe omukyala, nabagamba ekigagi. Ekigagi kino tukikwata ne tukisalamu ne tujjamu kiggero wakati ekyo ekintu ekyeru. Osobola okkiblendinga n'okinywa, kyo kijjanjaba nakyo kiringanga bw'olaba ekimankulata. Tukikuwa obwagazi, kijjanjaba infection ate kikujjanjaba okubeera nga tolina mazzi ng'olina bukalu. Kyo nno osobola okukinywa oba tosobola kukinywa, osobola kikwata n'okisiiga wansi. Like n'okwata olugalo n'okikwata n'okiteeka munda eyo, kijja kuyambako ku infection ate kijja kuyambako n'okuba nga tobeera mukalu ate ng'era obwagazi oyina. Nabagamba ebiseera ebisinga obwagazi n'amazzi bitambula babiri oba bitambula bibiri, ate era amazzi n'obwagazi bitambula bibiri, tosobola kusangako kimu ng'oli akiyina. Olina okuba nabyo kuba ekimu kyekifuweringa ekirala. Obwagazi bwe buleeta amazzi. Tebw'ofuna obwagazi ng'amazzi wali geekola oba ng'ofuna amazzi wansi mu nnabunnya. Then n'ekyakya tusobola okubeera nga tutunuulako oba nga tusomako ku nsonga z'eddagala ly'obwagazi, osobola okukozesa ku binyeebwa. Ebinyeebwa bino biginotsi. Ebinyeebwa ebyo obikwata bulungi nnyo n'obifumba ng'enva oba n'obikwata n'obisiikako nga bwe tubisiika, n'obirya nga sinaaka oba n'obirya ng'enva. Oba omusajja bimuwa naye amaanyi ate gwe bikuwa obwagazi. So osobola okubifuma ne mu biryanga ewaka. Namanya nti buli wiiki tulya ebinyeebwa omulundi gumu. Tusobola okuba tubinywera ku caayi oba tusobola okuba tubiryanga nva. Kiba kijja kukukolera. Ate tobisiika oba obifumba ng'enva. Ekinyeebwa kirina butto, tekirina fats bwazo, tekyetaaga siika. Teeka mazzi, fumba amazzi go mulimu akatungulu, ebigotegote biyiweemu, salaasala olunyanya lw'osuulamu, kijja kujja kikaabe n'okukaaba. So omukyala munnange olina okwefaako, teweetuulako, tolinda kubeera nga buli kimu bakigamba bugambi nti munnange kino. Weefeeko ofune obwagazi, omusajja abeere ng'asobola okunyumirwa ate nga naawe osobola okunyumirwa ensonga z'okwegatta. Naye bw'obeera awo nga ggwe ebintu oli awo munnange okanula bukanuzi maaso, eddagala gy'eri tusobola okwejjanjaba wano mpolampola. Ate singa olikozesezza ne ligaana okukola, nze nabagamba nti kizibu nnyo okujjanjaba ekirwadde n'okivumula nga tomanyi kikyojjanjaba. Kubanga ensonga ezikuletera okubeera nga tolina bwagazi nnyingi. Oyinza okwesiba nti kubanga ndi ku famire ng'ate munaye si famire. So weekebereko, gendako ku musawo bano abazungu bakebereko, boogereko naawe balabe kiki. Baditamini ng'ate abaana b'oluusi basobola okuteebereza ng'oluusi bye bagamba si bye bituufu, naye ogezesaako bwe ligaana n'ogamba ngende ndabe kiki. Lwaki siina bwagazi? Musajja si kyamwagala nga wali bano abakyala ti bwe ngenda ebweru mba nina obwagazi. Bw'ate omusajja wange ow'ewaka wankwatako siina kyempulira. Kitegeeza ekizibu kiri mento, kiri mu bwongo obwo. Omusajja alina byakola oluusi ebyakunyiiza oba si kyo byakola tebikusanyusa. Kuganga ekizibu kiri awo kyekikubirako kubanga tolina bwagazi. Mwebale kubeerako, temwerabira ku subscribing, liking no commenting. Omukama banjagalire mbeere bulungi, mweraba. Yeah.